The only solution to unemployment in Uganda is not Saudi Arabia. And if the girls so know that there is danger in Saudi Arabia, why do they go there? Because they have failed. Do they have to? Because you have failed them. Then if they choose go, they go voluntarily, knowing that there's a possibility that they'll be in danger. They shouldn't be going there. But you have embassies there to protect them. They're Ugandans. It is not that. It is we only give consular services, not do protection. Who said the embassy is supposed to protect people? If I may say, the embassy is supposed to look out for Ugandans. Protect could be part of it. How? I mean, if an American is in trouble, what will happen? They'll get consular services. The Americans don't send troops to protect them in homes here. They don't send troops, but they do what? They do something to ensure that they are citizens. Give me an example. I mean, give me an example. The basketball player who was arrested in Russia. What did they do? What happened? They exchanged. They did what? They did exchange a top Russian prisoner with him. And it was a concern because they had to bring them back home. What I'm trying to drive at, Honorable Yekolera, is that my advice, Foreign Affairs has the let responsibility me advise you on protecting Ugandans let me tell you my in position. The Middle East. My advice is anybody who so chooses to go in this place, my advice is don't go. Because if the expectations are too high as to what the government of Uganda can do, and Uganda government doesn't have the capacity. Your expectations are too high that if you get into problems, we will jump into action, a SWAT team will come, pick you up and buy a business class ticket and bring you in. It won't happen. My advice to every single girl, you know the stories, you know what's happening there, stay at home. Abaganda bageresa nti embwe njize zaala enkolya. Oyo gwe muwulira ayogerera mutabani wa General Kitokero Lutwa. General Kitokero Lutwa yali musajja asengejje nnyo statement gy'agenda okufulumya. Yali musajja mutegeevu nnyo, yali musajja muyivu nnyo. Naye era nga bagamba nti kyewuunyisa ente enzirugavu okuva Amatambeere, neera kyewuunyisa Kitokero Lutwa okuva Omumba Tuutunga ono. Minisita ow'ensonga z'ebweru n'okola statement n'ogamba nti bannayuganda abagenda eyo ne bafiirayo bagenda bakimanyi nti eri batta, bagenda bakimanyi nti eri batulugunya, bagenda bakimanyi nti bannaabwe ababasookayo abamu tubakomezawo mu coffin, then lwaki bo bagenda. Bwe bagenda eyo babanga abatulabisa nti ffe tulemereddwa okubalabirira. Kitokero Lutwa njagala oteke ku minzaani ennamba y'abantu abasoma n'ennamba y'emirimu olaba babigatta. Kitokero Lutwa nakugamba nti woddukira okugenda ku muliraano manya nti ewaka wabadde tewali mirembe. Nakugamba nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya ekikigoba kyo ky'okusinga omuliro nga tonnagyekyembuka naggwe ky'oyita okwogera. Sokka weebuuze mbeera ki eddusa bannayuganda wano we waliwoozezza nti waliwo emirembe bagende eri gye battira. Mbeera ki? Abaana mwabamu opportunities. Abaana basoma kankubuulye kizibu osanga Kadaama ataasoma nga misomo gy'alema. Abasinga bakadaama ebitundu 9 ku buli 100 balina empapula zaabwe, naye emirimu mwagiba mma. Then ne mugamba nti mu Uganda mwalimu emirembe. Abange emirembe gye giri mu ntamugi abaana bo gye balya. Sokka weebuuze ki ekiddusa abaana bali okudduka okugenda ate mu kattiro. Naye minisita ow'ensonga z'ebweru eyali badde ayogerako ne minisita munne bagwa mu kategori y'emu ow'ensi z'eri mu Bawarabu oba ow'omu Saudi Arabia yavuddemu statement ng'eyo kuba akafaananyi nga bama akomyewo ewaka n'asanga omwana ng'akaaba. Bw'asanga omwana ng'akaaba n'amubuuza okaabira ki? Nti maama awusigaala nkubye. Ale gwe nodda ku mwana n'oyongera mwongere obanga awadde awusigaalo olukusa olukuba omwana oyo buli lunaku kubanga ne gyaloopa tebamufa. Kati naffe gye tuloopa mpaawo ayamba, mpaawo afaayo. Ne minisita waffe eyaliyogeddeko nabo munnange naye atuwaddeyo. Kakati munnayuganda ali mu biyumba by'Abawarabu nywera, nkiddamu munnayuganda ali mu biyumba by'Abawarabu nywera. Ono w'amayuga message eyo ba statement eyo yagyogeredde mu Luzungu lw'enkakasa nti bakama babasinga baluwulira bulungi. Kaakati bagenda kutandika bagamba onootuloopa wa. Eyo statement egenda okuddako bagenda kutandika bagamba nti onootuloopa wa. Kyannaku nnyo nti omusajja omukulu ali mu kifo ng'ekyo tamanyi buvunaanyizibwa bwe
era ensonga lwaki nabagamba nti baminisita ba Museveni abasinga kati ng'okera olyemu mwana tojja kwesanga baali badde bakokoola kazambi mifulejje gya kazambi wali basanze nga baali badde bakalakata byennyanja oba basokoola nnuuni erisajja eryali badde erivubi ne baliteeka mu ofiisi y'eggwanga ne baliwa minisitule ennamba ey'eggwanga ate ey'omuzinze ennyo ey'obuvunaanyizibwa ennyo pulezidenti bwe yali mu kuziika Asiya yagamba nti Asiya abadde wa mugaso nnyo era ng'ategeera nnyo n'okusinga sipiika wa paalamenti kakali nange mbagamba ebigambo bino embwa ey'omukyalo seyeekambala zino German Shepherd embwa y'omukyalo zino ezirya lumonde n'amagumba etegeera nnyo okusinga omukulu gwe bayita okera olyemu gwe tokimanyi nti n'omusaala ogukusasula guva mu baana abo gwe tokimanyi nti agamba yuuga gwogezze oli ku ssente z'abaana abo lwaki temwagala bafaako ng'ate gwe omusolo gwabwe mugutema kyannaku nnyo nti ye nti oyagala ogikama naye ate owulira toyagala kugiweerako ddala biwata ente omusajja ayagala ogikama naye tayagala kugiweerako ddala biwata wulira statement eyayita minisita gy'akoze atudde mu kifo ky'atamanyi kikyalina kukoleramu atudde mu office gy'atamanyi kikyalina kukoleramu wabula ayisa ab'amawulire abaana bonna ne baddamu essuubi nti minisita affe agenda kwogera wabula eyayisa bannamawulire okwogera bagenza okuwulira abolooga buboloozi naye lwaki tosaasira taata we yakuzaala lwaki ottalegase ya taatawo ne taatawo gyali emagombe talannamye bulungi kwegolola kutereera atunuulira eddebe lye yaleka ku nsi atunuulira ekimongwa kye yaleka ku nsi saasira abaana bo bakulabe batya ng'oli ku ttivi y'eggwanga ng'okola statement ey'ekijega saasira mukyala wo asula n'omusajja omusirusiru ng'amwebaseeko waggulu saasira nnyazaala wo era nnyazaala wo okera olyemu kubagiza ng'olabye okuba n'omukweyawunga omusajja n'aleeta amayuga gonna gagezze ku ssente z'abakadaama gamulinga ekiti kwe batemera empuuta n'ayogera eby'ekijega n'ayogera eby'ekiwumbatuutu n'ayogera eby'ekisiru tamanyi na buvunaanyizibwa bwa ofiisi mwatudde abantu b'engulu mbakubagiza nti nga mwalaba nnyo okuzaala eddebe nga mwalaba nnyo okuzaala ekiwulenge nga mwalaba nnyo okuzaala essajja eriringa omuti gw'eppaapaali nga mwalaba nnyo okuzaala ekisogasoga abo be baminisita aba Museveni munnange Uganda erankingiddwa ng'ensi ey'okuna mu nsi muzikyasinza okulya enguzi ku lukalo lw'ensi yonna naye mmwe abaakoze egundi eyo okunoonyereza okwo temutubba njagala okutegeeza mwenna abaakoze okunoonyereza okwo oba kitongole kya nsi yonna temutubba ffe tusinga ffe nnamba emu tukoledde ekifo ky'obwannamba emu mu kulya enguzi mutuwe obuwanguzi waffe oyo gwe mwatadde mu nnamba emu alabika nammwe yabanyizeeyo ku kantu muli mu kwogera kubalya enguzi ate nammwe muli enguzi kaakati kitegeeza ono gwe mwakudde ennamba emu mu kulya enguzi n'ennamba bbiri n'ennamba ssatu baabawaddeyo ku kasente ffe bannamba emu ffe eggwanga erisinga okulya enguzi mutuwe obuwanguzi bwaffe situwagala mutubbe era bwe mutatuteeka mu nnamba emu mujja kulaba akatufaamu ekyo ekifo tukikoleredde munnange nandazze nnyo nno obadde okimanyi nti baaweze ebifaananyi ku airport Entebbe era okwekubya ekifaananyi ku airport Entebbe Musange era n'obupande baabutaddewo obulaga nti okukwatira wano ekifaananyi it is prohibited tokyakkirizibwa kukozesa kamera yo oba kutekinga bifaananyi oba kurekodinga ng'otuuse Entebbe airport nabagamba gye buvuddeko nze sisobola kujja kulwana ntalo za kisaawe oba nguzi ku kisaawe sisobola kulwanyisa nguzi ku airport Entebbe nze fokasi yange eri ku mwami Yoweri Kaguta Museveni Ssaababbi kubanga gwe muti okuba enguzi ne bw'onaagirwanyisa nga Museveni aba empoweringa akyaliwo mpaawo kyogenda kukyusaako kaakati olaba mwabadde mulwanye ngera waliwo ekituukiddwako naye olw'okuba Ssaababbi waali yagambye tebaddamu okuteekinga ebifaananyi ku airport
entebe kwegamba bababbe nga mpawa alikodinga era okulikodinga musango mulopo oyinza n'okuvunaanibwa ogw'obukessi oketta ku nsi oba okulya mu nsi olukwe. Kakati olaba babadde babbira mu kamera kuba akafaananyi mu kizikiza, olaba babadde babbira mu mataala kuba akafaananyi nga tewali alaba, olaba babadde babba amaaso gabaga bataddeko bati kuba akafaananyi ffenna nga tuzibiriza. Eyo Uganda mwe tuli amaanyi mulekeraawo gonoonera ku busongasonga. Bannayuganda amaanyi mulekeraawo gonoonera ku busongasonga. Mbadde mbasaba amaanyi n'essira tutandike okubiteeka ku nsonga ssemasonga yakuggyako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era olw'okubanga ssente ezivaawo abaana abamu balipootinga we bamuwaako omugabo gwe ne mulamu we abagambe temutta bizinensi yange, kino kyemukola mukikonye mbagirawo. Ti abantu abasinga n'okusasulwa tebasasulwa mu misaala. Abantu abasinga mu Uganda n'okusasulwa tebasasulwa kintu kye bayita omusaala. Naye Museveni yabagamba sikuwa ofiisi nenkuwa n'omusaala gwekozesa ofiisi, weesasula omusaala era nga bw'olaba abasirikale abapoliisi munnanga abasinga yabajja ku musaala. Sina abasinga abasirikale tebakyafuna musaala bwe guba guzze gukeerewa. Kyova olaba oluusi bakola ebikwekweto ku boda mukama waabwe Yoweri Kaguta Museveni yabakkiriza. Kampala yonna alimu boda ezisoba obukadde obubiri. Bwe kuba akafaananyi ng'ekikwekweto kimu bakutte boda emitwalo 5 naye nga buli boda okugijjayo emitwalo 10 erina n'okusasulira break down ekwe baagitadde ya mitwalo 5 babeera bakoze ssente mmeka. Ogwo gwe musaala. Abantu abamu gwe bafuna tebakyali ku misaala. Kitegeeza nti enguzi n'obubbi bye biyambako okusasulira abakozi mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. But at the end of the day kikosa gwe munnayuganda. Wano nno wenkusabira gwe munnayuganda alaba vidiyo eyo. Ye gwalina okwerwanirira naye nga olwanyisa Museveni. Nze sikyalwanagana n'abasirikale balyanguzi ku nguudo, sikyalwanagana n'abasirikale bakola biki ku bantu, sikyalwanagana n'aba airport, sikyalwanagana n'abo ministry obusinga. Nze sira lyange erisinga nditeeka ku nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Golooza bano bookera olyemu abamayuga baali badde batukinako singa twali twajjawo Museveni. Abo bonna baminisita abasiru, baminisita ababbi, abali b'enguzi, abakenuzi, bonna amafuta oba amaanyi baganywa ku socket gye bayita Yoweri Kaguta Museveni ye bakyajinga. Kakati bw'otemawo socket gye bayita Yoweri Kaguta Museveni bano omuliro gugenda baggwako basimeere. Oba ntegerekese bulungi essira lyaffe bannayuganda tusinga disimba nnyo ku kulwanyisa Yoweri Kaguta Museveni. Kati twalwanye ku Entebbe airport kyekituukiddwako nga nayo bwabadde tutuuse ate kyawase nninzi buwase nninzi n'ogamba energy eyo amaanyi ago ge twateeka ku nsonga za airport oba singa ge twateeka ku Yoweri Kaguta Museveni mwana tutusanga singa tuli wala nnyo. Abaana abasinga bayogedde ku nsonga za airport zibulijjo simanyi nti balina amaloboozi, zibulijjo simanyi nti bamanyi okwogera. Naye nalabye amaanyi g'amaloboozi gaabwe singa amaloboozi ago tugazza ku Yoweri Kaguta Museveni. Olowooza kyali badde kitya? So amaanyi tugateeke nnyo ku Yoweri Kaguta Museveni. Bwe tujjawo Yoweri Kaguta Museveni ebirala byonna bijja kwekola byokka. Nabagamba ayagala okufuna omwana osooka kola sex oba kwegadanga omwana yeereeta yekka. Naye toyinza kukeera ku makya n'ogula bugoye bwa mwana nga n'omukazi wogenda omuzaalamu tonnamukwana. Kakati tetuyinza kutuuka ku 2 naye ng'ekizibu kino tetunnakijjawo. Yenze yekolera itongo otherwise baganda bange ne bannyinaze tulinawo enteekateeka ey'okukyalira ku famire ya comrade waffe Sanya ono Kamanda Sanya eyayogedde nti bannange tukooyo tutulugunya batulanga lwakuwagira Kyagulanyi. Bwe kibanga okuwagira Kyagulanyi musango mutusalire tukooyo tumalako emirembe.
abamu mutulanga lwakuba Baganda, abalala mutulanga lwakuba Basiraamu, naye ng'ekisinga obukulu mutulanga lwakuwagira Kyagulanyi ate nga ssemateeka atuwa eddembe lyaffe. Kinnawulidde Comrade Sanya, omuggo mungi gyali, lwaki watulabisizza? Akati mbadde mbasa Abaganda bange ne bannyinaze, Comrade Sanya yali taata oba yali mwami, naye Comrade Sanya takyasobola kulabirira famire ye. Weewaawo kibiina kiyambye nnyo era mwakirabe nga kigabira ebintu abaana b'abasibe n'ababagenzi, so n'abasanya babaddemu. Kakati mbadde nsaba tufoloyo olukyala Baganda bange ne bannyinaze ng'ennaku z'omwezi 10 guno omwezi zibe 12 ng'ennaku z'omwezi 12 guno omwezi tugenda kukyalirako ku famire ya Sanya, ku baana ba Sanya ne mukyala wa Sanya tugenda kubakyalirako, naye nga njagala nnyo mumperekereko mu ngeri y'okwetikka oba ey'okuntikka. So wenna ayina koolina tubadde tusaba otuyambeko tutwaleko ewa famire ya Sanya ng'ennaku z'omwezi 12. Abaana ba Sanya tudde ffe bataata baabwe. Sanya yakola ebintu nga representinga gwe Munnayuganda atasobola kubikola. Ffe bataata baabwe kakati nga bwe twagala abaana baffe babe bulungi, munaye n'Abasanya balina okuba obulungi. Kigenda kuba kya buvunaanyizibwa Sanya gy'ali mu kkomera ng'awulira nti bannankyukakyuka basondedde ku baana be omugaati, akasabbuuni oba n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, n'okulaba nti mukyala Sanya tumuterawo ka bizinesi konna ke tunaaba tusobodde. Munnange mukyala Sanya atandike okukola konna koolina, ne bwe guba mutwalo, ne bwe luba 10, ne bwe ziba 15,000 ntikka nja kutuusa obubaka. Ye wantikka ddi ne situusa bubaka konna koolina kaleega ku 070 7 8 28 0701 748828 0701 748828 07 28 amanya ereeta Abdulu Kikomeko ow'olukumi, ow'enkumi 5, ow'enkumi 2, ow'emmeka n'ow'omutwalo n'ow'akakadde mwenna tubaaniriza tulabe nga tugenda tukyalyako ku baana baffe mukulu waffe Sanya be yaleka ebweru. Sanya ebigabo byayogera teyabyogera nga ku lulwe era teyasibwa lwakuba ye omuntu, naye yasibwa olw'ekyo gwe Munnayuganda kyotasobola kukola kubanga yali alwanirira gwe. Weewaawo naye yali yeerwanirira naye nga naawe yali akulwanirira. Badde mbasaba tugende tukyalireko ku Comrade Sanya. Baganda bange ne bannyinaze mumperekereko ng'ennaku z'omwezi 12 konna koolina. Bannaye nja kukatuusa bulijjo muntuma n'entuusa ne kano nja kukatuusa. Abaana baffe bakimanye nti anko baffe bakyatulimu. Abaana ba Sanya baba baana baffe. Nabagamba nze muganda wange mu struggle ye muganda wange n'okusinga gwe nzaalibwa naye agamba nti Museveni abeewo oba ateefiirayo eyeefuula Newton kubigenda mu maaso mu ggwanga. Kakati Sanya ye muganda waffe ddala, kitegeeza abaana be baba baana baffe. Tubatwalireyo ku kantu n'omukyala tulabe nga tumuteerawo ku mulimu ogw'okukola. Amannya essimu eyo gye mbasomedde ya 0701 748828 ereeta Abdulu Kikomeko. Ntuma nja kutuusa obubaka ennaku z'omwezi 12. Musibe bulungi, mweraba, muntambulizeeko obubaka buno. Nsiibudde.